King Sir tulide Bebe Cool amanya n'eddoboozi mpitibwa Frank Lwenon ku Uganda mpya mweba kusubscribinga era nyongera okwebaza nammwe apya bakatoyonga ku musubscribinge ate bw'omala subscribinga okirikinge wansi wabeera wakadde okusobola otegeera buli ekipya ekiba kizze. King Sir olunaku olwaleero abadde ku radio station y'emu era n'atugamba si musanyufu wadde n'akatono olwa list ya Bebe Cool gye yafulumizza ennaku ebbiri eziyise emabega ndowooza mujjukira abasinga list eyo mwagirabye. N'atugamba King Sir nti si musanyufu wadde olwa list eyo era lutegeeza n'atugamba nti Bebe Cool tebamulondangako kubeera mukulu wa music wano e Uganda, tebamulondangako kubeera muntu asalawo okulaba abayimbi b'omwaka ababadde ab'amaanyi n'abatabadde b'amaanyi. Atugambye nti Bebe Cool ekisooka talina music ali awo nti w'amaanyi, music essaawa zino gwa droppinga tateekamu wadde ekikumi ekikye wabula ssente alikuze President Museveni zaamuwokozesa zaakozesa mu music we. N'atugamba nti abaana bava wansi n'anoonya ssente z'omwana n'asafalinga okubeera nti alireezinga oluyimba ate abantu abamu ne bava eri bo bazanyira buzanyizi ku bantu. Tamala na kulowooza nga bw'olaba Bebe Cool olw'ekintu kye yakoze ekyabayimbi okusalawo n'agamba nti kino na kino nti ono yakulembedde nti ono si yakulembedde. Ategeeza n'atugamba nti Bebe Cool ku list gye yawandiise n'ennamba gye yamutaddemu yamuwandiikiddeko ebigambo n'agamba nti King Sir bw'onaalekerawo okunywa enjaga oba bw'onaalekerawo okukozesa ebiragalalagala ojja kubeera muyimbi w'amaanyi wano e Uganda. King Sir akyogeddeko n'agamba nti buli omu ayina choice okukola ki ky'ayagala era buli omu ayina amanyi obulamu bwe bukoma amanyi ki ky'alina okukola. Atugambye nti Bebe Cool essaawa zino music gwafulumya oba bw'otunuulira oluyimba waya waya temuliimu wadde ekikumi kya ssente ye wadde n'eki ssente alikuza President Museveni zaakozesa music we tateekamu wadde ekikumi n'ekimu. Bannaye n'emboozi si yange ya King Sir era nga nkugamba nti bw'oba omaze okulaba vidiyo eno kirikinga wansi oba wansi wa vidiyo eno waliwo linki esobola okutwala butereevu ku full story eno yennyini ogisome ogimaleyo olabe n'abayimbi bameka abeemulugunyizza ku list eno nga Fefe Busi naye tekyamusanyudde. Agamba Bebe Cool list gye yakoze si ntuufu, eyo list teriiyo. Bagambidde dda nti ekisooka abayimbi wano e Uganda tulina abayimbi ab'amaanyi bangi, tulina Eddie Kenzo, tulina Bobi Wine, tulina Chameleone, naye tewali yali avuddeyo n'ayagala kukola list, tewali yali avuddeyo n'akola list y'abayimbi ba wano e Uganda. Ekintu kye yakoze si kirungi era bo nga bwe bakiraba bagamba nti Bebe Cool ekintu kye yakoze si kirungi era nga bagamba nti Bebe Cool omuze ogw'okulonda abayimbi oba ogw'okukola list ogw'okusalirawo Uganda abayimbi abakoze obulungi n'abatakoze bulungi agukomye lwa nsonga talina kyayamba nnyo music industry ya wano e Uganda, talina kyagiyamba nnyo okuggyako givumirira n'okulaga nti ye w'amaanyi yasinga. Era batugambye boogedde ebigambo bingi wabula nkusaba omala okulaba vidiyo eno kirikinga wansi waliwo linki okusobola okusoma full story eno zesobodde gikuwa lwa nsonga obudde naye nga nkusaba yitirayo olabe. Nsigadde mpitibwa Frank Lwenon wano ku Uganda mpya, musubscribinge, mbaagala nnyo.